Strange wotula wansi n'obalabalamu abakulembeze ku ludda lw'opposition kale aba National Unity Platform n'otandika ku ranking abakulembeze abamenyeemenye aba NRM mu bitundu byabwe amazima ga Katonda mu ggulu nkusiba ssente womentioninga abataano n'otateekamu omukyala amanyikibwa nga Namugga Goreti awangaalira Ssembabule era ye mubaka akiikirira Mawogola County mu Parliament. Akalulu kawedde newankubadde nga kigambibwa mbu yakawangula naye tebaasobola mulangirira because akalulu ke tuvuddemu kabadde ka selection not election. Tambuza video eno njagala ogiwa obudde ate ogiwulire bulungi nga totaataganye bampita simple. Namugga Goreti ayina olutalo lwalimu wakati alwanyisa abantu bana Ssembabule nga bamaanyi. First and foremost alwana n'omukulu amanyikibwa nga Days oyo yamukubye ebbanga lyonna naye Days aganye okukkiriza. Alwana n'omukulu amanyikibwa nga General Ashande. Alwanagana n'omukulu amanyikibwa nga Sodo Aine Kaguta oyo muganda wa Museveni. Alwana n'omukyala amanyikibwa nga Anifa Kawoya. Anifa Kawoya okumanyanga mukazi mubi nnyo. Yabula n'ategeeza abantu ye kasitaba mu kalulu n'asuspecting nti bagenda kamulya waakiri adduka ne box be bantu omukyala ono balwanagana nabo. Naye yagamba sigenda kussa mukono kati njagala owulirize ate olutalo sinziggu lwabaguddeko wano ku Strange wobisanga wokka. Pampita simple vuga video. Mwenda zali ziyambako zino zisoloti ze nagamba nti it's a hospital in an ICU nagamba anonga tukola ku regional referral hospitals. All those gaps were there. So nze nsaba ba kintu bino bebadda mu kugira abantu bansibambi kati bonage na Museveni daga ligena mu dwaliro washimanyi bunje ekikuba is the budget toina said you don't have money ebikula myo kola sirwa kuba nti mukama otabimanyi. It's because interests ze nebyetago by'eggwanga byawuka. Mwami Museveni akola bimunyweza mbuyinza sibigasa ggwanga. So nze nkusaba get back and refocus. Chesi subira nti mukyasobola okukola. They cannot do. Kubanga Moses nkugamba ekintu kyatabuka. Era ono mugamba twanti adangamba simanyi nja kutwala wagundi ate fe wafe ebiri mbya kutwala. Ono agenda kujoininga nupu. Aje ono kintu. Kati mwena musazeo ku. Anti no kati nze nkugamba siga nze mbadde mugamba wano. Nedda nkugamba ono mulaba na mugamba jawangalira. No jawangalira njagala muyambe mujjeyo nga tebannamuonona. Kubanga byalowolezaamu ne bakolera tebikwataganangako. Mugambye nze mulabye mumanyi ngo era nkugambye nti ebintu bya jamu byakugamba si jamu. There must be another reason. Oba namyala mulwisiza akola ki ninga tebadde jamu kubanga kintu is very flexible ekyo nkikubulira tasobola kulemerwa kulinya boda so mukulu bino byonna byobadde oyogera Kyagulanyi kyatugambangako nti tasobola kusinkana Mwami Museveni kyetwagala Uganda mutaliko mulekerawo jirwaninga nga informal sector. It's a formal setup to formalizing ebintu tumanye nti agala kinagenda wano agala kinagenda ali ekireso buli gwenguzi mu ggwanga Uganda mukama we yali akayana nagamba nti ndine ekizibu ono mu state house buli omu buloka kati abantu tezibambi baba mukubyeko mmeka osobola okwekaa nti babasuubiza simanyi bweziti buloka alidde zino ogenda bawule bagenda okwekuba baweeye ennaku kugambye baweeye ennaku oba beesisinkana neze ngweme kino ekiwayi kyeyatutte ngambye obuvunanyizibwa bwakyo is to legitimize era ogenda mulaba nga bwe yatandise omukulu yawangula kalulu nze redde kati n'abala ogenda kuwulira n'egundi oyogerayo kimu bibiri ng'odda kalulu oyina contract gye balina abo bonna kiwandiiko namutayiika mugende nti fenga abo opposition wakati bagenda gamba nga opposition fenga abo opposition wakati abakulembeze bwe babeeganye feba oyo kabusu PPF tena mutumayo nsibambi bakamaye bamweganye yagenze nga nsibambi Yusufu Chief Whip yagenze ni owa FDC yakugambye ko nti yagenze mu capacity FDC yagenze nga nsibambi Yusufu lawyer namulabye lawyer ali experienced aludde nga alabe bizibu by'eggwanga bwe bitambula ebyamulema okutwala mu kibiina kye oba ekibiina kye kyalemerera obitunulamu naga nti ze kangene mbakikire so that is it ekibiina kye kinaba kumugoba ona tunaba kuuza ku kigambo kyo ekibiina sinakuba nti ekibiina kimugobye ekibiina president we yagambye nti omukulu project gyali eri ekibiina tekigimanyi era nange ekyenjogedde nti eri project is not a project of the party nga FDC ne project yaki project ya individual kakati bana abaana mbadde nkebera wano akazibo yekoze ebintu
eno NRM Revolutionary Network so ngenzo okulaba ng'erinnya lya ngenzo ndi wano ku mukutu namugagoleti ngenzo okulaba wano ku mukutu NRM Revolutionary Network omukutu sewo bino si byanjwanjo omukutu abakulu bagukoze nange ne bampaaka akabanja simanyi oba bakamperedde mu capacity ki bakodeka akabanja bantaddeko ku mukutu nendoza kirabika kwenda mu Revolutionary Network bantaddeko naye akabinja kano bakutaddeko ngani simanyi nze ndabyeko linnya lyange era gundi Kazibwe mbadde njagala mubuuza nti ate namugagoleti yasanze etya mu ttiimu ya Kanuhino olinza okuloza nkubuliba NRM Revolutionary Network babaawo ebigendererwa byabwe sibimanyi nawe bakuyonze kukutu Kazibwe musanga wano n'ekintu esimanyi oba nono is part of the Catholic naye kati bana abaana bo babala kati bana abaana babazi kati bagenze okulaba nga kino ekintu ateekwa okuba nga waliwo ayagala buli walaba ku biseera byatogikwatako bagenda okugyawo egirimiti eyo lwasooka kubanga lugambo lwasooka kubanga lugambo kati bano bannaffe batiimu kwetetenkanya okuleka nga onakiwa erinnya erirala bano Kazibwe Jamiru gwemanyi tiimu kwetetenkanya na butya bwe babalabawo kubanga tebabalabiddewo bbanga ddala abaana bano babeerayo nga bakola kugambye kakati bagenda bawa platform lwakuba mbadde sinatunula bigendererwa bya Revolutionary Network naye lumu naliko naye ku radio emu n'agamba ensonga zaabwe esooka byali bino ababaka parliament baba balondera president ekisooka kya bulabe nnyo mukulu Kazibwe akyali muvubuka muto era nga balabika it's a youth network nga mwe mutu planningira okujjako bannayuganda obuyinza bwe okwerondera omukulembeze kya bulabe nnyo era omugambye bulungi wali mu kutandika nti otandika okuwandikibwa mu bitabo by'ebyafaayo nga gwe watandika okutembeeta ebintu ebitagenda kutwala ggwanga mu maaso sigambye bitagenda kutwala mu ggwanga mu maaso kale nze kati ekyo nze nkyeyogeredde ngambye agenze mu bitabo nti yatandika ensonga eno egenda okukoleeta ababaka tibabalonda president era kintu nkusabira kintu naye ali part of this munoonyezeeko ajja tubulira naye Kazibwe gwendabyeko oba akolanga ani Kazibwe ye chief gundi ye secretary general wa kino senator mwezo oba ye chairman ye coordinator agambye ekifo kyayagala kifuwa Mr Coordinator sa olubimbi luno weeratandiseeko eno geyena eno gyeyatandiseeko etya eno geyena kubanga kintu bulasimanyi kimwita Kazibwe agenda kukyayibwa abantu bagenda mugamba nti muvubuka gwe abantu gwe badde balabanga omuvubuka akyalimu embavu myaka gyo gisa asobola okukola batandise okukozesa ebintu ebitategereka kubanga kino Kazibwe takireeta in good faith kati nenkizaayo okusaba ababaka nti baba balonda president kati nenkizaayo kino ku Muhoozi project eno yatebikwataganira wa nkugambye 1 era bwempulira ebintu bya Kazibwe nembigeraganya manyi Norbert Mao yagambye kyebasookerako bagenda kutandika mu amendments wabiwulidde bagenda kukola amendments ez'ebyokulonda nyingi amendments teri azigana Moses era tetuziwakanya naye kasazibwa nga zeeteddwa in good faith naye kana akabinja k'abavubuka kati bano ba Kazibwe bagezaako okuteekateeka bannayuganda nti waliyo ekijja mukyerinde kakati ojja kati gogenda kulya kateba okabeera bakoze press conference kakati ogenda kulya nga bavaayo abakikuba aba baana ani abatumye beetumiikiriza erererere kakati olwo bagezaako okuleeta debate naffe tubyogereko era nze nkukakasa Kazibwe sigenda kuddamu ku mukutu gwonna kuddamu kukkiriza okutandika okwogera ku bintu bya Revolutionary Network kubanga ntembeeta ekintu kyebaagala tubayambeko okuleeta amatu g'abantu okuwulira nti kyekijja bavubuka bazze na birowoozo byabwe obadde wawuliddeko ku lugambo nga bagamba nti ensonga lwaki gavumenti eno yafubye omanye badde ne lisiti y'ababaka be badde yagala okulwana bave mu palamenti gavumenti era ekimu ku projekiti abo ze babadde nazo waliwo line up gye baabawo abo nga tebalina kudda kino nze kino sikiwuliranga kipya era bannayuganda njagala obategeeza siyinza kuba prophet of doom twalabyeko kati nga wano kira era nayo gavumenti yamulemeseza okudda kati nze njagala okukubuulira
ekyo jja kikolako research nga investigative journalist tundo emu byalonze n'ebitundu emu byabaddemu ekkobani njagala okutegeeza bakintu bakazibwe ne banne bali mukozesebwa kuyambako bali kugonza lubimbi lwabwe bwe tubanga tugenze mu byokulima bano bali mu kugezaako kusambula kisambu bakasuka jjinja mu kisaka kuwulira bannayuganda banagamba kikati nze nkunga bannayuganda omulabira kazibwe ne banne mubagambe munuune kuvu mubeeko ka project akalake mutandika inene case ekirungi bakamala okugaba enkumbi kintu nyambira bano abavubuka bano bali bameka ombanga mukyayina ku nkumbi ezasigaddeyo abaana revolutionary network babagabira enkumbi nkubulira kazibwe gyali ne banne babawe enkumbi bunnambiro bagende ku ttaka lye baleka ewaabwe bajjajjaabe gye bali wabanga waliwo ettaka lye balekayo bwabanga tebalekayo ttaka bagende bafune nkugambye bagende basambule ebisambu bwabanga onakyalina enkumbi kyogamba kino si kyakuyitamu nkugambye kyonna kye kinaabaawo kubanga sijja kugamba tekiyinza kuyitamu bwabanga bakirese they are the majority they have the numbers nyenze ngeffe tetugenda bayambako kutandika kuyamba kutandika kutegeeza bannayuganda nti waliwo ekijja era amatu gatandika okukimanyiira kubanga kati project y'abakazibwe kutandika kukola debate kukina abantu batandikaye banange ffe twagala kati era babeereyo obubinja obulayo basigamu botukubenga munakusembwa nabona muga ife twakoye ebyokulonda batulondere awo nga batandika baleta debate etategerekeka so nze mukulu gwe gusembye era sebo mubumbi obokola njagala sebo kintu ne banno ne munno mukama aweri njagala banonyereze ensonga y'enkumbi eno yannumye Moses okimanyi nti waffe enkumbi bagitunda 13 kati baziwadde bakifeesi b'NRM sente zaffe z'omu lot of money bali bagitembeeyezazi 3 bwoba otwala nnya omuwa mutwalo enkumbi ezi bwoba otwala nnyo omuwa mutwalo naye nga project nze gye naalisuubidde nti waali baddewo formal structure nti bagenda okutwala enkumbi zino nga waliwo obwetaavu era abantu abaali badde bagenda ozifuna baali badde bawandiikiddwa wansi nga batwala bagabira bugabizi bantu sizitunda sebo nsaba okinoonyerezeeko ze kinnuma ng'omukulembeze it's very bad okukwata sente zaffe okufa bwetyo nkugambye wange enkumbi nnya za mutwalo tweyanzize nnyo kintu tandikirawo olwakadde katwalaganya very interesting era because interest of following up ekintu ky'enkumbi ddala kituufu abakulembeze naddala abali ku local government ebiseera ebimu bamanyi okukola ebitasuubirwa ekyobwereere ate ne bakyakatinamu okwesti so it's a matter of picked with interest nja kutwala obuvunaanyizibwa nginoonyerezeeko so abavubuka mu NRM tetunyooma muntu yenna kyova olaba ne bano we baali batembeta protest vote tetwabanyooma twatwala obudde bungi okulowooza n'okwebuuza protest kye bategeeza kyeki oli agamba protest bwakugamba nti ab'Ekenya wabalabye bannaffe oli akugamba protest bwakugamba nti bannaffe ab'Etanzania wabalabye ab'Etanzania bali eri bagamba protest vote katugitwala Uganda ffe tetunyooma era tetuyinaamu nti muntu asaaga busaazi naye kye tuyina ekyenjawulo tuwuliriza buli muntu kyaba ayogera era bonna mugabo abaako ne kyayogera tuwuliriza ne twebuuza omukulembeze kyayogerako kyeki buli munnayuganda abavubuka bwe baba bavuddeyo nga balina kye bagamba omulimu gwaffe kusooka kuwuliriza na kwebuuza kye boogera bategeeza ki ekigendererwa kyabwe kyekiriwa ebyo ebibuuzo tubyebuuza leero ndabye ku mawulire mbadde ku mikutu eza social media mbadde ndabako ne ku mawulire ag'enjawulo nga ndaba abavubuka abo bavuddeyo ne banja ensonga zaabwe tebakkaanya na ndabye tebakkaanya na sec resolution okusalawo kwa sec okumaintaininga honorable Antamo ne honorable Thomas Tayebwa abaspeaker ba parliament yes okubasigaza okubeera n'opposition ensonga z'endabye boogerako ne boogera ne ku nsonga ez'ababaka ba parliament naye ensonga ze boogerako neddala ababaka ba parliament that's an amendment era singanga ababaka ba parliament bapikinga interest mu kyo tewali muntu alina maanyi gajja bantu kubajjako maanyi gakulonda mukulembeze wa ggwanga okujjako ng'ayise mu mateeka era kisobola okuyita mu kkubo limu parliament oba omukulembeze w'eggwanga aliko kennyini n'agamba nti parliament ngidizolovinze ndijeewo obwo buyinza buyina oba ababaka ba parliament bo ne batuula
ne bayita mu mateeka legal procedures ne bajja ne babuuza ku bannayuganda okulonda tukukyuse kuba ekyo kirina balina kudda mu bannayuganda babakole ku consultation. So nze kubanga bye boogera mu nsi ezimu ebiri South Africa, that is how it is. Babaka ba parliament be balonda ki president wa gwanga naye ate Uganda si South Africa. NRM je tulina obuyinza bwa bantu, obuyinza si bwa bantu ba lubatu. Era ffe tetukkaanya na kugamba nti abantu bajjeko obuyinza bwabwe okujjako nga abantu beesaliddewo kubanga democracy gwe twalwanira gwe twateekawo abantu balina eddembe okusalawo ebyo bakola ki bye baagala ebbanga lye bamala nga bayise mu makubo ag'amateeka. Era abako ba parliament kabe honorable Namugono ne batandika okutembeetereza ensonga yaabwe ife tetufaayo bwe baba bagoberedde amateeka. Okugoberera amateeka kye kikulu. Abakkaanya n'abatakkaanya bonna balina kuyita mu makubo g'amateeka. Kati siyinza kugamba nti abavubuka kye boogera kikyamu naye nze kye ndowooza muffe tulina okuwuliriza tubeebuuze ekigendererwa kyabwe kyekiruwa. Tebabanga bano abatandika protestive vote naye ng'ebigendererwa byabwe ate byabulabe egy'eggwanga nabo bayinza okutandika bwe batyo ate nga balina ekikusike kye bakwese. So omulimu gwaffe nga NRM temulina gwe muganda otwala buvunaanyizibwa kuwuliriza na kwetegereza na kwekenneenya ono ayogera kino ategeeza ki. Oli yakugamba nti bwe tumala okukalonda temuva ku polling station musigalewo mukakuume. Security ekugamba nti wadde etteeka likugamba mita 2 ne polling station muziveeko kubanga waliwo ekitali kya bulijjo ekigenda mu maaso okusinza ku information gye tulina. Naye ng'oli abagamba mwe temuva mu polling station abagamba ye n'abaana be ne famire ye ne baganda be tekuli alemedde ku polling station. So titutwala muntu buli kyayogera nga ki-light. Era buli muntu akola statement wano mu Uganda tolowooza nga nti gwe weeyogereramu bibyo nga bw'oyagala. Buli kyoyogera security ekipingamu interest. Era yeebuuza ekigendererwa kyono kyekiruwa tekibanga kikosa bannayuganda. Kati ne bano abavubuka twagala twebuuze revolutionary kye bategeerako kyekiki kye bategeeza ebigendererwa bye biruwa. We shall find time. Myself nja picking interest mpulirize mmanye kye bategeeza kyekiki. Bayinza okuba nga beetaaga kusomesa nga baliko ekikyamu nga bakyamu kintu kyogala tokimanyi kye bategeeza bayinza okuba nga beetaaga kusomesa ngawaliwo kye batalaba bulungi. kazi we n'abasentebe kubanga omuntu yenna bw'avayo n'agamba nti ate abantu babaveko obuyinza bwabwe buddeemu twagala tulowooze bo lwaki bagamba bwe batyo naffe tubannyonnyole lwaki kyamakulu abantu obuyinza bwabwe obutamala budde kono kumenya kalulu. Ssentebe w'ekibiina ndinga ssente nnyingi tuli baamukisa nti ssentebe w'ekibiina yakyali ssentebe waffe okuva twatandika. Era ssentebe ono byakkiririzaamu byebyo byakyatambuliramu. Singa ng'abadde tabikkiririzaamu ne mu kalulu akawedde twandibadde tuproposing ekyo because we have the majority in parliament niti twakikola ekiraga nti akkiririza mu buyinza okuba nga bw'abantu kubanga NRM tuli widespread, we are people's party. Waliwo abalina endowooza nti oba oluusi mmwe oba president oba ssentebe ye yabasindise n'agamba nti ate president Museveni tayinza kwenyigira mu bikola biri myopic ng'ebyo ebyo bikola byo biri myopic kubanga lwaki ngamba nti biri myopic omuntu yenna ategeera kye bayita NRM amanyi gaffe gali mu bantu. Ekintu kyonna ekikwatagana n'okuggyako abantu obuyinza bwabwe tetukikiririzaamu okuggyako ng'abantu be bakyesaliddewo nga bayita mu mateeka singa nga abantu tebakkiriza mu kyo okugeza wano tulinamu abantu abawagira ebisiyaga tobamanyi nga ne mukama wa mwanyinaze mwali okakasa nkakasa kyenjogera. I speak with authority. Bwe yagenda ebungereza bamugamba kuba nawe manyi wawagira etteeka ly'ebisiyaga Honorable Namuga ne bamugamba twalabe ku mukyala Honorable Namuga etteeka ly'ebisiyaga awakanya ebisiyaga yawagira etteeka baliyise era mukama we yagamba nti gwe okulira Museveni kubanga wawagira etteeka ly'ebisiyaga naye nga kyewali owagira omukazi omulungi nga gwe zero nesimye nnamukodomye mumanyi
ne weebunye ku baana abawala abalagavu abali eyo n'ogamba nti ataagadde mukyala munne ebyo nga Kyagulanyi byawagira byakkiririzaamu NRM era abantu kasita bagamba pulezidenti ateekako buteesi mukono so ffe tukkiririza mu bantu kye bakkiririzaamu oyo yenna alwanyisa abantu kye bakkiririzaamu abeera mulabe wa Uganda era aba mulabe wa NRM. Kale katufuneyo bannaffe basatu bana abali ku line. Baddo sana jogera esaawa namba kubanga kale mukadde waffe tiketi lwasifuna liko namuka yagudde kubanga ono omukyala yakuba busimu n'agamba kona liko tatukoledde yensonga lwaki tamusudde kubanga omulaba gwonna gwatambulirako Lukwago Lubongole Namuka Bobi Wine bakugamba muyimukire mu mukaddaana tuwakanye omusatu ffe tugamba okulonda kwawedde ow'enkumbi twenda olime obusobozidda ku mulimu kati ye anazza omufu eyafudde nga n'okozidda kuwedde fentamu twayise ekyo oli ku mulamu aki omukulu tetukutegedde bulungi ensonga tukitegedde bulungi katufuneyo abalala. Hallo Sebo Banyabo koli ku mukutu mukadde wa Sebo tata Jonna eza kwanga Uganda n'Obuganda Star FM omunyenye y'eggwanga nkitumudde bwebale kuleeta Prime Minister waffe ow'eggwanga onalebo kuleti Namuga ab'emawokolo South Sokobasasia ebikolobero ebyabatuusibwako obubbi obutisaamaanyi obutemu obutujju byonna byali mawokolo eyo nasaba Pulezidenti Museveni Sebo yangu ogendeko emawokolo abantu bafa amasasi bafa amasasi Namuga Kereziya yamutaasa singa kati twamuteeka naye ng'ekyo kyonna otta abantu lwaki okukulembera ozakatika ku bantu ebikola ebyo tubivumirira ebyatwala Pulezidenti Museveni mu nsiko Pulezidenti w'abapulayini soja mu ggwanga Uganda atajona Minisita Princess Patrice Namuganga Elisa Avunaizwa Kumayiga tujja kuddukira mu kkooti ab'emawokolo tugenda mu kkooti nayo ali abamusabensa naye ensonga y'abannaffe abavubuka abavuddeyo gavumenti tennabanakulaye ate muganti be bagenda okulonda pulezidenti ne baza media houses zikira nawe ebirabira kirabiraba ebyo kubanga ebitalina kubantu yakwerondera ogenda abaka wate bibagenda otutegeerera ekyo kitamu ate ne pulezidenti Museveni mwaka bikkiririzaamu kyenakisa byakaseera kano ebyalibadde bitunuulirwa muganda ekazi we kutunuulira ensonga abantu essaawa eno mutwabuliddwa n'ebitabo dazini y'ebitabo kyafalasa omwana we ku ssomero obwavu bulinga obwavu emisolo kiringa emisolo obumira obumbi obwakwatibwa nebuteeka mu kampeni kati abantu basitula gazimbe ebitundu ebyalibadde bitunuulirwako tutumbule ku byobulimi buli gombulebereko tulakita emwanyizi kabibwe ebyandikera otweta simanyi kipalamenti ekisalirewo tetwagala bafikeeko olusidiiki maseonde. Okay, kale tata Jonna. Hello Sebo Banyabo koli ku mukutu anda semuanya pada mukona wakati mkuu tukutukutu dia ina kusamwe kama wabila bakiriza abalia katuwa ya mukozi tali kumuli aina kwa kama ya sala ndio wakana kwa katika kabisa kale katufune gwe asembayo. Hallo Sebo Banyabo neyanzita akampa mu kisogo amanya kaboya kusenga jana nkumbi naleko bweti Namuga mulamusiza ne mukulu kaziwe nga Saidi Jawagira Shire mukulu Kintu Moses awasonga naye neumiza omukulu simu asose wewayise yaddala bugato naleko bweti Namuga yagudde yani kikuwesanyo atakwewonya gwennewonya ebbanga linatuze tubagamba nti ebikolwa ebigenda okwolekera mu mbeera eno tugenda kwewunyisa mu ggwanga lino tujja kulowooza nti abaka bonna abaagudde tetunadda mukyogera nga tukikwekera tujja kuba twerindika bannayuganda akalulu kabbiddwa niwona nogoti Namuga ewalali ekyabaddeyo babagamba nabigako wano nti twagenda okuyingira akaluka minisita byabakamu
mawogola yali badde yagistopinga togenda mu kalulu ka bonna kubanga ebikolwa ebyettima ebireeta obukyayi mukulu David yakulembera nabyo byali maze okwolekerayo nga tulowooza nga va ku muzindaalo tibannayuganda tukyalinda obwenkanya tetubusubireko mu kkooti era tugamba nti abalonda bali be bamu naye tusabe Mukama Katonda atuyambe batunuulire nnyo n'eriiso eryenkalirira mawogola kubanga ebbanga lyonna baziba bagamba nti eno tufa tuli kudduka ne mubayingiza akalulu ka Musegeeza bisa bya Bakama waliwo obutali bumativu nga twagenda akalulu kalifuyande teyakoome. Okay, kale munanga mpuliriza olwakadde katuwumbewumbe ate naffe tubasiibule tuve wano amasimu gakyali mangi naye akadde katuweddeko. Honorable Namuka ono mukulu Kazibwe ne banne namusanka wamu namugamba nti Kazibwe manyi kye tulina okutandika okukola as a country tutandika okutuna kye bayita national agenda ebintu ebitwala eggwanga mu maaso sawa eno nga bwolaba ensonga ye budget egudde era zinade Kazibwe namugamba nti tufuna abavubuka abalungi mu nsonga za budget n'okuteekerateekera eggwanga babulye mukamawo kyekyo okukola mu kiseera nga tulina budget etatugasa mutunuulire ensonga lwaki tulemereddwa okuteeka ssente mu key sectors eziweereza abantu in the interest of okulaba nti bannayuganda bafuna services kyekiruma bannansi bino byogenda mu simanyani alonda president simanyi right honorable tebamwesimbako kati bitunira noga nti naye bana abaana nekyo wadde bakiwakanya gubati gundi nti baleme unopposed ebyo sibye saawe no that is not the issue. Bannayuganda wano nga tukyatambuza emyezi egisigaddeyo esatu kale n'ebyo bitambula ebyabasipiika netwala tugende naye nze nsaba essira tuliteeke mu kulaba buti eggwanga bannayuganda batandika okufuna services but n'okuddayo okulaba nga tufuna akalulu akali free and fair obulu tubutegeke nga kalulu nga si lutalo era nze wenaali musabidde nti ekyalibadde ku agenda number 1 kusaba mukama wa tubuulira agenda ddi ekyo kyalibadde singa Kazibwe yasoze ku agenda number 1 gamba bannayuganda twagala kubuuza mukulembeze wa ggwanga naye ng'emyaka 4 tukuwadde mingi taata tukola tulaba tutya ku peaceful transition yalibadde agenda number 1 singa eno abadde agenda number 1 nze wano ku revolutionary network yalijjawo kagambo NRM n'ateekako revolutionary network awo nga bino ebye NRM abijjeewo akole revolutionary network ng'erina common agenda ku birimu bannayuganda era bw'abireeta n'embitulamu nga bitambuza eggwanga mu maaso noddala nga number 1 tubuulire taata tutegeke deep party esibula omukulembeze aliko ekyo as simple as that tweyanza sibula abantu nze mbasibula busibuzi bannayuganda ne mbagaliza ekiseera ekitungi twagala ensi yaffe this is our country bannamawugala ne mbajjukiza nti embeera ey'obunkenke eriwo tugiraba naye nga bwe nabagambye tugenda mu kooti okulaba nga tulwanirira obuwanguzi bwaffe basobola tuwa omukisa tulonde abakulembeze nga bannayuganda era ono abadde agamba bayira njagala kintu nkubule take it from me muddeyo Sembabule mu biro byogambye musimanyi Sembabule is an NRM stronghold singa yali stronghold temwali tukubye emiggo temwali lese maje joyina obwagizi balize mu kalulu akali free and fair K-box bakuwa akalulu tewali kutemaje gayiwa waffe kulemesa bannayuganda kulonda era nsaba obanga oli objective gende mawogola muzuule ekizibu ekiriwo there is a very big problem goyina ba RDC abatamanyi kyakola RDC genda munoonyeze kuba RDC lastire kana akatwale genda onoonyereze genda ku kintu kye bayita katimba bawadde abantu sente parish model ng'afuna message nti ofunye sente naye nga sente teziriiko bwe bakubidde katimba bwe bakubidde bakulu ku district obabuza nga tetwafunye sente tibakama baffe bazikoseza mu kalulu tujja zibaweza parish model gende katimba mu katawuni bakuwa lisiti y'abatafunye PDM nga bakama bamwe bamukoseza mu kalulu naye bafunyeko obufunye message ngegamba ofunye sente naye nga teziriiko kubanga mukulembeze wamba so issue ya katimba nja kugifollowinga ne issue y'enkumbi ensonga bbiri zenzikizo olwaleero naye kyenjagala abatuuliza tuteekeko nnyo ebirowoozo byaffe n'okwagala okwettanira ennyo bwe bumu bw'abannayuganda njagala nnyo tupromotinga obumu akalulu kawedde naate tuli bannayuganda bino ebina by'obufuzi ebiriwo leero tebituggyako bumu bwaffe obumu bwaffe businga ekintu kyonna tuddemu tubeere bumu tusonyiwagane ebyatusobyeko bwe tubeera mu kalulu tuba n'ebiti tewali asobola kukwatako mwanyinaomusirikale oyo yali akugoba emisinde nafolowinga neŋŋamba mmwe gwe muliko mummanyi gwe muliko mwanyinaze nga bamuggyemu emisinde emiyitirivu naye kyabulabe nnyo tetwagala bintu bifaanagana ng'ebyo naye ate tulina okwagala n'obumu nga bannayuganda kubanga eno ensi NRM twagala abantu nga bali bumu twagala abantu nga tutambulira wamu buli kintu kirina ebiseera byakyo tuli mu kiseera kyakukola tuli mu kiseera kyakutambulira wamu tuli mu kiseera kyakusonyiwagana
ekkubo lyetulina okukwata nga tuli bumu bagaliza ekiro ekirungi okwata omunyago wagubbye kakati tubeere bumu kano akalulu ebibuuzo bingi nze bayolambiri Moses muwonge kamberekereze ate mbatwale butereve eri ekitongole okutta omunyago mbutudde bumala guzza ewanji kyokka abaana bano mujoze edduniya